gye nkomye kuwa emirembe n'otambula buli w'oyagala n'ogenda buli w'osanze gy'okomye kumpisaamu amaaso n'obutampa kakutiibwa naye kati nnyabo kyekiseera omanye ensonga lwaki nayimbawo. Lindako omuntu okuyimpawa bulijjo sikimanyi nti abaako n'ensonga. Kati bw'oba togimanyi okuva n'olwaleero ogenda kugitegeera ogenda kumanya ensonga eyo lwaki nayimpawo. Ate gwe nakukyaye gwe toddamu nakwogera singa wanumiriza mu bunabba ssente mazima nosamwasamwa ebigambo byomutalinaku mutwe n'amagulu ng'ate okiraba nti omuntu akurikodinga era n'ogenda maaso n'okwogera. Kati n'obusika mbukugjeeko mbuwadde Natalia vaano genda vaano sagala kutunulako. Ate kati tali mu kkomera Yakoze ekyali yabba ssente zange ziri ze nagambako mu bbaasa ze zaali mu bbaasa ku kameeza. ky'ogamba mwami Gatonnya si minisita wa Mpalana kyokka n'obubbi mubbi. Kaakati n'otwogerera kati awezezza ministries esooka ya Mpalana n'ey'obubbi kw'otadde mubbi ekyenkomeredde. Ate si ye yekka naye ne kitabani kye gukazi gwe bonna babbi